Oluvannyuma lw'okukulaga amateeka agatwala ab'ebigere we batambulira ku nguudo oba walkways mu mboozi yaffe y'ebyentambula n'ebidduka, olwaleero tukuleetedde abantu ab'enjawulo omuli ab'ebigere n'abagoba b'ebidduka nga bakunnyonnyola ku ngeri gye bategeeramu walkways zino. Abantu abasinga naddala ab'ebigere bwe babeera mu walkways zino nga batambula beesuulirayo ogwannagamba nga balowooza nti ebidduka tebiyinza kuyitirayo, wabula bagenda okwesanga ng'olw'obulippagano ebidduka nga taxi ne boodabooda ziyitiddeyo oluusi ne zibatuusaako obulabe mu ngeri ez'enjawulo nga Solomon Sendegeya wannyonnyola. Batukubira pipi ezo ne zituukanga kati ngaffe abatambuza ebigere abamu tuli balwadde ebitundu ebimu akukanga n'obeera nga ogenda kukola ensobi ku luguudo. Bagenda ne bafuna ne bagala obwangu kubaita okubeera mu jjamu ng'abanga akutte inaalowooza nti bw'anaayita wali eri ajja kufuna obwangu n'ate nga si bwangu bwaleeta. Ekintu ekyo nkiraba nnyo ku kkubo naddala ku bavuzi ba boodabooda n'abavuga taxi. Kaweesa Abdu naye omugoba w'ebidduka alambuludde ku ngeri walkways zino gy'azitegeeramu nga ebidduka tebirina kuyitayo, era n'asaba abavunaanyizibwa okuteekerateekerayo abagoba b'ebidduka emisomo okulaba nga basobola okugoberera amateeka g'oku nguudo. Wabeerewo embeera oba buli mwezi bayite baddeeva bannaffe naddala na watan service bagamba abakulu ba stage bagende babawe emisomo ng'egyo. Akulira stage ya Costa mu paaka empya Joseph Kasujja agamba nti abagoba b'ebidduka abasinga si batendeke bandibadde nga gwe bakwata basooka ne bamukola ki ne bamutwala mu semina lwa nsonga abamu baba baabisoma niwe oluusi nga bakoze eki oba ne gye babasibidde babasomese. Lwakwane waffe ebigambo tugenda tubisa mu luzungu abantu abamu ne batabitegeera nga tulina ennimi ezaffe zinnansi naye ekigambo walk kitegeeza okutambuza ebigere. Abagoba ba boodabooda be tuyogeddeko nabo bategeezezza nti abantu bangi beerimbise mulimu gwabwe nga tebamanyi mateeka era basabye ab'obuyinza kubayambako okulaba nga balongoosa omulimu guno. Kwegamba buli wamu bavugirawo obuvugizi olw'obutamanya mateeka n'oba tutabeera na we bakolera. N'osanga wa boodabooda nga ali awo yena nantagambwako newomugambako va mu weya ab'ebigere n'akuvuma kagamba beetagamu gavumenti okuba nga eddamu okusengejja abantu b'ekikanga ekyo ekole nga bw'esobola obuyinza ebuze ku maseegi ffe tugenda kutereeza kino ekibuga abavuzi ba boodabooda. Asimwe Samuel omutendesi w'abagoba b'ebidduka atubulidde ebintu bye bateekako essira nga babangula abagoba b'ebidduka naddala ng'okuvugira mu walkways zino. Era musango munene nnyo guli chargeable gulinako n'enkasi ya ssente nnyingi nnyo bakusanga ng'ovugira ku shoulders oba walkways. Alambuludde ebimu ku biviirako abagoba b'ebidduka okuvugira mu walkways zino n'ebyandikoleddwa okukimalawo. Kwe kwempawalinga poliisi n'abakwasisa amateeka bonna ne baba nti bakwata buli omu avugira mu walkway n'akyagingibwa eyeri immediate. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.